era n'akabamu twakasanze n'olugoye lwa maama muno mwe lwasangiddwa mu luzzi muno. Muno Ssaalongo amasabo gabadde akoleramu era n'obuwanga mu bwasangiddwa. Egana amasabo agasaddaakibwamu abaana baffe. N'oli naye twakasaddaakibwako abantu basatu n'omulala akyabuze owokusatu. Olugoye lwasangibwa olwa maama mu ssabo n'akabaako ewansi. Kati ntegeera ntya baŋŋamba nti ddala okakasa luno lwe lugoye lwa maamawo nti ye era nadda ewaka nennona olugoye olwali lusigaddewo. Naye n'obanga nti taddamu kufuuka Kyeyimaani tebamuzaawo akatola kyafuuse Kyeyimaani. Abaana ebintu bya kika obuwangwa babusanzeewo. Maama abantu baffe babasaddaase. Abantu babasaddaase. Abaana tebava kuteeka mulali pyati bamutuuzi baŋŋambye ndi nswankalu. Abantu baffe babasaddaase tuli baana banaku. Bano be bakulira obuvuyo kuno bano. Bano be bakulira obuvuyo. Olunaku lwe bayokyesa waliwo bannamawulire abaaliwo kubanga obujulizi bwabwe babwetaaga mu kkooti. Kati oyagala ki? Bwe babanga essabo balyokya ate kati oyagala ki? Kati singa bakutemako omutwe naawe ofaki? Abaana baffe babasaddaase, abaami babuziza obujulizi. Kati tulesa abamawulire ebintu bigende mawulire ng'ogamba mbuno tulumbye bali nga tumaze kufuna lukusa. Tukutwe omwami oyo amanya ye Ssaalongo Pascal Bega era abadde akolanga ssentebe wa LC1 eya Kyetume omuluka gw'e Busubi mu gombola y'e Kisekka mu disitulikiti y'e Lwengo. Wabadde okwemulugunya ku mwami ono kuba abadde akola omulimu ogw'obusawo bw'ekinnansi. Ono waliwo abantu babiri abazze babula nga bamukolera naye ate abantu bano omu yazuulibwa nga afudde. Ebigambo bino bwe byayongera okuba eby'omujjirano gye tuli twabitwala nga byakusaaga era osi waffe ow'Ekisekkanyi wiiki eyo ewedde yawaliriziddwa oluvannyuma lw'abantu okumusaako puresha okugenda okwaza amasabo n'ebiggwa by'omusajja ono mwakolera emirimu gye egy'obusawo bw'ekinnansi. Era mu kugaaza basanzeeyo obuwanga bw'abantu bubiri